Omukono Yesu nga tusiimye nnyo, tusiimye Yesu nga tusiimye, tukwebazizza ebirungi byetukoledde, tusiimye Yesu nga tusiimye nnyo, tusiimye Yesu tukusiimye. Abba gw'osoose nsanyuse okukulaba. Charis, you're welcome. Joseph, you're welcome. Peron, you're welcome. Jojo, you're welcome. Emma, Kalema, Angela, Hassan, Margaret, Rita, nsanyuse obbalaba. Helen, Justin, Ibra, Mimi Uganda, Abdul Hadi, you're welcome. Bamikwano nsanyuse okubalaba mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leero nkedde nnyo, leero nkedde, ngambye kankeere mbasasula ennaku 2 ze mbadde nzija leeti. Mbaniriza mu kifo kino mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mwebale kujja. Ebyokwogerako tulina bingi, njagala tube nga tudduka emisinde tusobole okuba nga tumalayo byonna. Mwebale nnyo, mwebale ddala okujja. Mbeebaza olw'okutambuza message as much as possible. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa, message etambula. Ndabira ku bantu abapya abeegatta ku ASP Bible and Politics, abeegatta mu bubokisi, YouTube, buli lunaku bongera okugyegattako. So mwebale okutambuza message. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeere omukisa. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11, ziri 11 omwezi ogw'e12 omwaka ogwa 2021. Njagala owandiika ekitabo kya Genesis olubereberye essula 7 okuva ku lunyiriri olw'e17 okutuuka ku lwa 23. Luli twasomako nga tugamba nti Katonda ebintu bye tebateeba biteebe. We twasoma ku kkanisa nga Mukama wa Sulemaani ebipimo bya church, ng'awa ne Nuuwa ebipimo by'eryato, biri mu ssuula ey'omukaaga. Olwaleero tugenze mu ssuula ey'omusanvu, era story ekyali y'emu ey'amataba n'eryato lya Nuuwa. Kati ogenda kuwandiika ekitabo kya olubereberye essula 7 okuva ku lunyiriri olw'e17 okutuuka ku lwa 23, lwe lusembayo mu ssuula eyo ey'omusanvu. Naye ogenda kuwandiika omutwe ogugamba nti tugenda kuyita awalema abalala okuyita. Naawe wennyini osobola okukifuula n'ogamba ngenda kuyita awalema abalala okuyita. Totyanga mbeera abalala basobola okulemwa okuyitawo, gwe n'oyitawo. Bizinesi abalala eyabalema ne baggwaawo, kapito waabwe naggwaawo, ne batafunamu, osobola ogikola n'ogiggyamu ssente. Osobola okukikola ekyalema abalala, Mukama n'akuyisaawo, naddala ng'oyimiridde mu kigambo kya Katonda, ng'ogoberedde ekigambo kya Katonda, ng'oyimiridde ku bipimo bya Katonda by'abaakuwadde, ng'oyimiridde ku Bayibuli, abalala we baba bagudde osobola okuyitawo. So tolekangayo kukola kintu olw'okuba omulala kyamulema. Katonda bw'aba akikugambye nti gwe genda okikole ng'owulira kwe kulumirizibwako, ng'ogenda kutambulira mu makubo ga Katonda, genda mu maaso n'ekyo, ojja kuyitawo newankubadde ng'omulala yagwawo. Osobolera ddala okugendawo nga gw'olina kapito mutono n'ojjawo kapito, ate ng'owa kapito omungi yagwawo. Ng'eri yagwawo n'agwa n'eddalu. Osobolera ddala nga mukwano gwo baamugye ebweru nga mulambo mu Bawarabu, osobola ogenda mu Bawarabu n'ojjayo ssente. Nze wendi wano mu Bawarabu nali naakajja wano, najja mu mwezi gwa 6 mu Novemba, munnaffe n'afa, bamutwala mu ddwaliro.
ne bakola ki n'abeera eyo ne bamujjanjaba ne bagamba alusaazi biki agenda ozukuka nga bamubaaze bamusaze ne batugamba bane ate nga twakamala okukola medical ne batugamba bw'oba olina omusaayi gwa O+ weegendereze nnyo O ne O+, mwegendereze nnyo abasajja babatwalamu ebintu ne ngamba bane Mukama oba kakati ate nga buli kimu kibeera nga bamaze ddo kikonfaminga nga nange nkimanyi nyina O+ ne ngamba Mukama ne mpulira nga ntidde munnaffe ne bamuzaayo baali bamuyita Mudambo Alex mujjukira lwe baakuba kampani eyali entinda bagiyitaani gye bakuba ne bayasa ebintu byonna ne babyasa eya Dokita Tamale Dokitaani ekikulu mmwe temulabaga taliiko bisooto awo oyo omwana oyo yaleeta ebyo ebizibu agency simanyi bagiyitaani eyo gundi njerabidde kampani ye yali yamuleeta ne tubeera wano bwe tuti ne tugamba Mukama obasenga nzirayo mu bodaboda basijja bagenda kunzijamu ebintu nedda osobolera ddala okujja n'okikola n'oyitawo oba omulala yagwawo so awo tugenda okusoma leero nyina security alerts nnyingi tuteekeyo nnyo omwoyo tuziwulirize Maureen Skin Care kamugjewo yasooka aveewo then tugende mu kigambo kya Katonda tugende mu program bw'oba olina ekizibu ky'olususu Maureen Skin Care kyekyokuddamu jo nayogeddeko ku kintu ekyoku bw'oba tolina nnamba ya Maureen Skin Care ng'omwetaaga inbox me ngikuwe so jo nayogeddeko ku kintu ky'okukwatagana tubenga tubaako abantu betuyimirira nabo abeetaavu mu sizoni eno oyinza okuba nga oli Bulaaya naye nga ku ground olinayo ebintu ebikalu osobola okutuconnectinga n'otufunira ebintu ebikalu nga sabbuuni oyinza okutufunirayo omunnyo oyinza okutufunirayo sukaali oyinza okutufunirayo engoye gwe zoyita enkadde kasate ezibaamu bituli zituwe ya inbox me oba Pastor Muwanguzi pastor wa People Power oyo musajja namulabanga ku mukutu nga abuulira enjiri neŋŋamba naye ddala kino ekintu kisoboka waliwo abantu aba inspiring okujja omu ku boyo oyo Sky Soldier ye yansumulula ku ntaana nga ndika ebigoye by'abafu yali Sky Soldier ne Bobby Yanga be bansumulula ku muguwa kati bwe ntuuka wano nendaba omusajja asomesa Bayibuli ali omubambi yasomesa Bayibuli mu politics neŋŋamba naye nange nedda kyenninawo kankireete so Pastor Muwanguzi namulabirako nnyo kuba natwala ebbanga nga mulabira mu kabokisi eno mu kamooli so nange neŋŋamba kanegatteko kwona omusajja tubuulire enjiri nagenda okuyanga kintu kikuze nga bwe sikikola mpulira natuuka ekiseera nga mpulira omuliro so bw'obanga olina ebintu byonna by'osobola okutugattako mu kiseera kino osobola okuba nga olina Pampers osobola okuba nga olina mama kit ezo twaselectinze tugezaako okuteesa okulaba bwe tuselectinga bwe tuba tufunye obuyambi obusobola okumala tewaliyo bumala kuba Uganda tetusobola gyemalayo naye obwa Sseruganda ate ne Revolution tubadde tukyaselectinze ekitundu ky'Eruwuuka gye bakwatira His Excellency Kyagulanyi obwavu buli eyo buyitirivu nnyo ate nga waliwo abali mu gavumenti naye kituufu obwavu bwabuutikira Uganda yonna naye bannange Busoga region ebikaado so twagala kutandikira Luwuuka Mukama bw'aba atusaasidde so bw'oba olina ekintu kyonna ky'osobola okutugattako osobola okutugattako soda osobola okutugattako sabbuuni osobola okutuwa ebintu ebikalu waliwo omuntu oli Bulaaya olina edduuka lyo wali osobola okutugamba mugende muggyeyo katoni z'eŋŋano anti otumanyi ffe Busoga nga watuwadde eŋŋano ife abaana b'Eruwuuka osobola otuwaayo eŋŋano osobola otuwaayo ekintu kyonna so Mukama ajja bbaawo omukisa bwe muba muyimiridde naffe oyinza okuba nga olina engoye nga ziringa enkadde ku ggwe kuffe empya gwe zituwe gulabe oba nga toofune mukisa so osobola okujja mu kabokisi kange oba aka Pastor Muwanguzi then tugenda kikola okuva kati
okutuuka ng'ennaku z'omwezi 21 yes nga 21 wetujja okukoma okukuŋŋaanya ebintu then ziri ennaku tubeere nga tutandika okugaba ebintu ebyo bonna tetusobola bamalayo naye tujja kukolako kye tukoze Mukama nga bw'ayatuluŋŋamiza okukikola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliyo ngenze mu family meeting eyabaddewo ewa Museveni mu State House. Teacher Lumbye yayogera ekintu n'ensigala nga nze omu ku baakiwakana. Katulabiro nzize okukikonfaminga omanyize bwe mpakanira eno sibagamba. Nali sikkirizanga nti Kibuule mutabani wa Museveni kitwala okuva ku nze ne Teacher Lumbye bannaye Teacher Lumbye I respect you oyina drone naye nange ngenda zongezaamu amaanyi Teacher Lumbye nkugambye Kibuule mutabani wa Museveni Kibuule mutabani wa Museveni mweno musaaga anti mulooza propaganda. Museveni yagambye bannange najjalo ne natandika mu mwezi gwa mwenda nga mbagamba bagenda kukuba Kongo ne mbabuulira Kongo nga ne bye mbabuulira temubitegeera ono naye atonoonedde video buli ssaawa Kongo kakati ate mubiraba biri Kongo muwakana muddemu muwakane nga naleeta wano amawulire ga Kongo ne mbabuulira n'amannya g'abantu ne mbabuulira bagenda obbikola era mwatandise obbalaba era ab'obuyinza mu Kongo bakwataganye n'aba Uganda okulima enguudo nabagamba Museveni yatwala ebimotoka 88 saabagamba babalagako kimu ekirima enguudo 87 biri luddawa naye bannange Mukama weebale nabagamba yatwala ebimotoka ebyo babiyita Sani ebimotoka bya Sani temwakirabye nga kirima enguudo nabagamba 88 87 biriwo. Museveni yagambye ono omwana ekizibu kyate ye ekisinga ekizibu kye ebintu byaffe byayogera bwe tutabikola tuba tufiirwa bwe tubikola tuba tuswala. Ze nswera zange 2 emu eri awo emukozese oba emugaane. Yagambye bwe tutabikola tuswala ate bwe tubikola bwe tutabikola tufa bwe tubikola tuswala. Baayise family meeting eyabaddemu abantu ba Museveni baganda be bonna mwabaddemu Sodo mwabaddemu Toyota ne mubeeramu n'abaana ba Museveni. Bannange Museveni yazaala abaana Museveni yazaala abaana muno mwajjiddemu abaana abalala abaana 4 nga yabazaala mu kitundu bakiyita Kiralamba simanyi Kiralamba Nakasongola abaana 4 nga kuliko ne Kibuule baana be babadde mu state mama nyabo mundeke n'okundeka. Abalala yabazaala Kabula lya Ntonde nga wendiwe nti ndaba era nze tebampadde ku byakunywa byabwe nabadde waawo banyimye ebyokulya byabwe n'ebyokunywa byabwe bo baalidde era banywedde nze saabiridde. Yabayise mu meeting n'abagamba bw'ati omusajja yazaala abaana Museveni ate nno bonna bw'obabala myaka gya mu nsiko ono omusajja yagenda kulwana yagenda kuzaala. Nalabye neyamuwanye munnaye mukwano Saabalwanyi oba yabadde Nabbanja omanyi NRM twagenda ne tujjirwa masiki buli ayogera ekyobusiru asika masiki n'agiteeka wano bw'ati n'ogamba ono ASP Asiimwe oba ekyo kiringa ekya ASP kiringa ekya Lubongoya kati omuntu ayogera tomulaba nabadde ndabanga oba Nabbanja oba yabadde ani oyo yamuwanye Saabalwanyi Saabazaazi omusajja yazaala abaana mu nsiko. Nkugambye abamu baavudde lya Ntonde abalala baavudde Nakasongola bayitayo Kiralamba. Kangende mu maaso yayise abaana be bonna n'abagamba bw'ati wano we yayombedde yayombye n'avuma Sodo n'avuma Toyota n'avuma ne mutabani we kayina emizimu abo bo 3 Katonda gye mwe engato abakuba engato yobagambe mwe muleese n'ebizibu mmwe
omwenge gwabafuukira omwenge kino mbadde nkiteeseteese eggwanga likiganye eggwanga liganye ekyana kinywa omwenge yagambye Sodo ne mutabani we ne Toyota obwo obusiru obwabalemesa okusoma mwe mwonoonye n'eggwanga bwe munywa omwenge ne mwekola ebyekisiru kakati mwe muyiye ekintu kyange nze neekaddiridde mwe mumanyi mbabuulira mazima nze siyongerako drone yange era kasitagira ekyo kyendeeta sijja kukyongeramu nakimu era kyova olaba nga mumala ne mubiraba yegambye kati nojja olaba kino tekyasoma nkiteeseteese nkiwa eggwanga zinyota ze kiina za kiwaanyi buli kimu ekyana nkipise eggwanga likiganye kati mwe mumanyi yabagambye bw'ati guno gwe gwabadde omutwe gwa meeting mutandika okunoonya nsi ki buli omu gy'osobola okubeera tandika okufuna ba partners mu nsi ez'enjawulo buli omu bizinesi gy'oyagala okukola gijje wano mugitwale mugende mukole bye musobola okukola gwe bw'omala okufuna partner oba partnership mu nsi endala yonna jangu ombuulire nze mbawa ebyammwe nga bukyali eggwanga likaaye n'abagamba bw'ati yabawadde ensi zino wammanga yabagambye bagezeeko banoonye partnership ba partners mu Angola n'abagamba tuli mu kutereeza Congo bwe kiba kigenze bulungi mu maaso musobola n'okugezaako ne Congo gye tulaga n'abagamba naye yo Congo ekyali nzibuzibu kubanga tukirimu ffekka tebatusiima tebatuwaana tebatuvuma tebatukomentingako ekyo kyo kikyali kizibu ekya Congo yagambye abazungu basirise simanyi kiki balowooza tebanvuma tebanyamba tebampaana tebanyega simanyi kikiriwo naye tukola butaweera tukutuleko Congo bw'eba egenze bulungi mu maaso eyo nayo mulowooze eyo n'abagamba bw'ati awalala in case nga Ruto awangudde Kenya mulowoozeeko ku Kenya naye bwe mulaba Ruto tawangudde Kenya munoonye ensi endala n'abagamba buli omu bw'oba osobola funa ensi mu choice yo gy'osobola okukolera emirimu gyo ojja ombuulire nkuwa ebibyo ogende otandike obulamu ki Uganda kikaaye awo we yayombedde nga meeting eggwekereza bw'ati n'alyoka avuma Toyota ebipale n'alyoka amuvuma ebipale ate nga naye yabadde mu gupale gwe guli ogwo gwe yagenderamu egindi e Dubai naye yavumye banne ebipale n'avuma banne obusiru n'abalangira obutasoma nabadde njagala nveeyo we nabadde ntudde mu mubuuze gwe ebipapula byo biriwa naye nensirika nga bwandaba kati sooka nno owulire eyo meeting bwe yawedde bweti ne waddawo eno abo nga bamaze okugenda bamaze okwevuma buli omu akuttirirye Janet naye anyiiza alabye abaana abamu gwe gwasoose obbalaba abaana abamu lwe basoose okwetegeera nti bannange naawe gwe ate bulijjo obeerawa era eggulu yakikoze mwenna omusaaga gundi maama temwamulabye eggulu yabadde mukakamu I pray in precious Jesus, in precious blood of Jesus. Amen. Yabadde yakutuse yalabye emirangaatira gy'abaana yabadde amanyi mbu yazaala ennyo maama ne wajjawo meeting yabaddemu Muhoozi ne Muhoozi David ate ne mu family meeting Muhoozi David yabaddemu kati simanyi oba ne Muhoozi David wuwe oba yabaddemu nga member wa family oba yabaddemu nga mwana Muhoozi David ne Kainemizimu Muhoozi bombi babaddemu ne mu meeting zombi bazibaddemu Kainemizimu Otafiire Tumwine Ruhakana Rugunda ne Kahindo Otafiire nabo ne badda mu meeting eno bateesezza engeri y'okwongera okutegeka mu Congo
awo Museveni bwe yababuuziriza kiki kati ekiriyo ekitambula mutuuseewa muwulire ekiri e Congo okutu njagala okunkumula okutu ekiri e Congo kikino bamunnyonnyodde ekiri e Congo omusajja Museveni abbye Congo n'abba ne scrap Museveni abbye ne scrap e Congo scrap bamugambe bwe bati tumaze okutikka container ya waya za copper oyo taba scrap ne bamugamba zino waya zino ezatambuzanga network y'amasimu eziyita mu ttaka ezo ezitavunda copper mbu baatisse container namba oba baabisaze wansi mu ttaka kiri kuwulana gye kigenda kiziikula oba baaziguddeko batya waya za copper baatisse container namba ne bamugamba golodi ye tumaze ofuna ne bamugamba ani omulala kokowa embaawo bamugambye bwe bati tumaze okufuna ebintu ebikwatikako awo ne bamubuulira nga bwe bakoledde ddala obulungi ennyo mu kitundu ekiyitibwa Pulito Sayo Pulito n'ekirala bakiyita Sayo mu Oriental Province ne bamugamba eyo omulimu gugenze bulungi nnyo era ne bamugamba nti embaawo zo okusinga twazisanze era twazijje mu bitundu bya Oucha Kamango mu kitundu bakiyita Oucha ne bamugamba ate kokowa ye omungi tumusanze mu Nobil era bamubuulidde nti babikuŋŋaanyiriza mu kitundu kye bayita Mangina ne bamugamba tubadde tubireeta ne tubikuŋŋaanyiriza ebundi bujjo naye information etambula efuluma bwe tubifulumya Uganda bwe tujja wano mu Uganda bannayuganda balina eŋŋambo kati tubikuumidde eri mu Congo tujja bifulumya lumu bijja kuvaawo biyingire Uganda tetukyasomba nga tukuŋŋaanyiza Uganda kati tukuŋŋaanyiza era wali mu Congo kati tujja kujjawo lumu tuje kubanga bannayuganda balina olugambo kakati awo munnange ne bamugamba tubikuŋŋaanyiriza Mangina in Beni mu bukiikaddyo bw'ekibuga Beni bwe batyo bwe bamugambye kakati bwe bamaze omunnyonnyola byonna ebiriyo ne bamunnyonnyola obungi bw'embaawo ze bakafunawo golodi ne bamugamba ebimotoka bikola bulungi nnyo mweno babalagako kimu awo nawo ŋŋendagendawo Kaweesa naye njagala mbuuze Kaweesa kiki kye yeesibye Congo Kaweesa wa NTV oyo omwana wa UPDF oba wa ADF sebo ye yalipootinga amawulire yekka okuva ali eyo gy'asimbye amakanda tamanyi kifa Kampala gwe lweyagala ekikwata ku ADF oyo omwana alabika wa ADF bw'aba si wa ADF wa UPDF yali akyekyo ekimwesibizza mu lutalo abantu nga badduka olutalo naye omwana gy'ali buli kamu yakatuwa bwe baavudde awo nga bamaze okuteesa byonna Museveni abyogedde boogeddeko ne ku bannayuganda bazzemu ne boogera ku bannayuganda abeekalakaasa ebweru ekyo ekintu Museveni kikyamutawaanya obwongo n'ayogerako ku kyaba buloga ne bateesa okwongera okuleeta zi diversions ne batwogerako bangi era olwamaze Museveni n'atambula n'agenda mu ssabo lye n'agenda mu ssabo mulimu ensuwa yagibikako agituuzaako akasowaani ka lujjo ak'olujjo ak'ebbumba ku kasowaani waggulu n'ateekayo akagoma n'agenda akuba ku kagoma ke n'amala n'asaanukula mu kisuwa mulimu omusaayi n'ayogererako amannya gaffe ffenna babbulooga ffenna nammwe abali ebweru abamulemese abamubonyaabonya yayogereddeko amannya gaffe ffenna n'alaamiriza n'amala neyekwekweya ku ttaka bw'ati n'atambula n'ogenda neyeebaka nga Museveni yekwekweya ku ttaka
naye mweno omusaagano oyo omusajja nga ayagala obuyinza Museveni ku buyinza. Yayogedde amannya gaffe ffenna mbu n'atuwaabira mu bachwezi. Awo olwamaze ne bamwanjulidde ensawo z'emmwanyi ze bazudde ze baakabba embaawo golodi simanyani ebyobugagga eby'omutaka bingi nnyo ne mutuuka n'okubba waya. Banne abasajja bano babbi waya za kopa scrap bamugambye totisse twagudde ku kopa waya container namba yonna bagitisse. Ebyongera okuva e Congo bitegeeza bwe biti Museveni beeyongedde okutta abantu e Congo. Ekitundu ekyo kye baagala okutwala ba natives tebasigaddeewo. Bajja mu kitundu ne boogera nabo bulungi emisana ne boogera bulungi nga bw'omanyi enkola ya Museveni gye yakola Luweero. Banayite mututyaffe weetuli era bw'oba oyina emmwanyi zaanike era ADF tesobola kuddamu kubeera mu kitundu kino. Abantu ne babukaala emitima. Kati n'atambula n'agenda n'agamba tumaze oyitamu tugenze gindi naye temufaayo ffe tusigadde tulaba. Ne bajja ekiro ne basala buli kiramu ne bagamba ADF ebasala ku lw'okubanga bano bayogedde ne UPDF. Bye yakola Luweero ali mu kubikola Congo. Bye yakola Luweero ali mu kubikola Congo kyabakola. Anti mwe mwamusembeza. Mwebale mumusembeze. Kaakati nno abantu be nalabudde eggula abapoliisi gwe naboogeddeko miitingi zammwe zikyagenda mu maaso. Olukalala lweyongedde okuwera. Anti mwatugambye ffe tubalwanire. Bannange mutulwanirire. Bwe muba mwagala tubalwanirire mutuwe emmundu. Mmwe abalina emmundu temusobola kulwana mugamba ffe tubalwanirire. Naye mwe bantu mmwe kiki kye mumuliko? Omusajja abasajja bangambye eggulu naye omu ku bo yangambye bw'ati munnaye mmwe batya munnaye mutwogerere mwogera awulira naye ffe. Omuyambuze nawe oba wabadde otulimba. Ne ngamba naye oba omuntu kakati mba nkulimbira ki? Mbalimbire ki? Nze ebyokwogera nina bingi nsobola okujja n'ensomesa Bayibuli yokka. Nze ebyokwogera nina bingi sinoonya byakwogera. Nsobola okujja n'ensomesa Bayibuli yokka olunaku nemba nga nduggadde. Naye ne bino ebintu bikulu nino byogera nkole ntya? Kakati muwulire Andrew Soroweni, Edward Ochomo, Andrew Soroweni, Musana, tulyaguma nawe, muleeterwa Anatole, Emiliano Kayima, Kafeero, Omara, mwebereremu. Ono omusajja Museveni okusinziira ku bintu bye boogera. Museveni okutta poliisi yatandika okukipulaninga 2-3. Bwe bakipulaninga mu miitingi gye baalimu mu 2-3 mu 2-4 ne basalawo okumalawo abapoliisi abaasoma poliisi eri ey'amakulu etali enegudde eddalu nti ng'akizudde muwagira opposition. N'agamba naye olw'okukuza bano abaana b'abato baleese abalekere offices naye abajje mu active gundi nga temulimu kyovula batosobola kulaba ku musajja gwe bayita Andrew Soroweni. Tosobola kulaba ku Edward Ochomo abo bapoliisi abaddala. Eri ey'Odomero gye njogerako poliisi y'Odomero n'Afande Katongole. Eyo ye yali poliisi erina amakulu. Nga basobola okugoberera omusango ne banoonyereza ne bakwata omuntu nga ddala era nga bwe bakwata wekkiriza nga gwogamba w'ekitiibwa omulamuzi nkendereza ku kibonerezo ky'omusango. Abasajja bankutte byonna bye boogedde bituufu nze nabikola. Omulamuzi naga katumale okugenda mu laabu tukebere oba bino ebinkumu bibyo. Nedda w'ekitiibwa omulamuzi temwetawaanya nze nakikoze. Eyo ye poliisi eyo. Naye ene yagwa edda lweno bagamba genda ogambe nti no gwe watta Kaweesi tukuwe ssente. Gamba omulamuzi gwe watta. Oganye ne bakukuba emigombo n'oyogere eri poliisi ng'ekukwata ne wekkiriza kuba nga bamaze dda otegeera buli kimu kye wakola. Kati yagambye bw'ati baali baagala
babaleka mu office wabula kukuza bana abaana bamwe nti mu mwaka gwa 2024 gundi we basalirawo kino ekintu era mu poliisi mwalimu omusajja eyali akulira Masindi police school police training omusajja oyo bali bamuyita commandant Nabongo Fred ne bamuleetako Andrew Felix Kawesi okubeera course coordinator ne bamumuteekako ng'alina obuyinza bungi nnyo okusinga ono ne bamuteekayo okusomesa patriotism nga bagambye bano abantu abakulu bano abapoliisi tebali ku saidi yaffe tebasobola kukola bye twagala nti abaana bano bakamala zi university abaana bakava mu senior 6 basobola babeera excited baba n'amalala mangi bw'obateekako obuyinja ku bibegabega n'omuwa pisto n'agisiba wano mu kisambi ne bw'omugamba agenda okube mama w'essasi mu mutwali mukuba kwe kuleeta abalenzi abato ne bateekayo Kaweesa abasomese patriotism olwo nga babajja mu kiri babayingizaamu kino ekyabano bo kye bayitanga patriotism nti bamwejambya ne bamugamba genda otemeteme Masaka patriotism Kaweesi gye yamusomesa n'agenda atematema ab'e Masaka kati basoloweni bo ne babalekera emmotoka za bulaaka ziri tinted balinako ababagira kati naye n'abeeraawo n'ali akasaala gundi ochola n'abeeraawo n'agamba IGP si ye IGP oyo IGP wamwe wa mu mawulire naye alina omwana omuto gwajjako ebiragiro amubuuza wamma afande kyemba nkola ate abo abaana balina amalala waliwo omwana wa poliisi bamuyita waliwo omwana wa Nkurunziza awo omwana oli alina amalala gasibuka ku bye ne gasasanira East Africa mumanyi bw'aba atambula watosoga nti oba kiki kino bannange mwana mulenzi muto bw'ati muvubuka bamuyita Nkurunziza mumanyi yadumirako ne kapoliisi k'omu Kivulu awo ekagugube Kivulu ng'okkirira awo ku kigalagi kya geeti we mumanyi Nkurunziza ojjukira amalala agaali ng'ag'omuzannyo ono waggana gundi Asamoah Gyan yaddukanga bw'ati kuba penalty ebweru n'atambula bw'ati ne Nkurunziza bw'atyo bw'ali nga bulaba Asamoah Gyan n'oyo kakati awo ab'emyaka gyange bagezaako okujjukira Samoah tebamumanyi mwamwerabira so ne baleeta Kaweesi n'atandika okusomesa patriotism okujjawo mmwe kaakati bagambye bwe bati essaawa yammwe ate ey'okuva mu ofiisi duli baabattira ofiises babaleka mu ofiisi ne babaleka nga muli balamu kati baagala kubajjawo wabula muyina emmundu muyina pisto bw'oba tosobola kutuuka ku Museveni gwe Soloweni osobola okutuuka ku mutabani wa Museveni mwe basajja mmwe abakulu musobola okutuuka ku mutabani wa Museveni nga tannaba balumya nammwe mumulumyeko mumutegeke yaawo ekipata ekinene mumulimbelimbe era gwe afande era gwe president addako kijja kujja omanyi kyagalo kiyita ki president you was our next za president era kayine za friends of kayine mumuyite okitegedde mulyoke mumubesa singa temukutte na nnyondo saagala nnyondo evuga saagala mbazzi tekako silensa mumubesasi n'omusaayi guleme kufuluma abulidingire munda Museveni mumuyita jano n'omulambo bwe muliraba Museveni azzeeyo bamanyira mbabuulira bwe mutamusooka abasoosi nze najja wano kubabuulira n'okubawa solution sitera kuyogera nga sinaako solution mwe basajja mwe nga mwagala okununula eggwanga ekyo ekyana mukijjeewo mulabe Museveni mujjakera ku makya tuyise ebirango ova bannaye mwe n'abali ku nsalo n'amawanga agatuddiridde bwe mulaba ku muzeeyi Saabalwanyi mumukomyewo eggwanga lyasigadde lyokka muzeeyi yadduse mbabuulidde bwe kiba si kyekyo nkugambye bwe njogera ku commandant Nabongo Fred mutegere nti kyenjogera nkitegeera
Nabongo Fred mumujjukidde gwe Soloweni Nabongo Fred omumanyi muleeterwa Nabongo Fred omumanyi Kafeero mwenna mumumanyi ye yasomesanga ng'asomesa poliisi yaffe ddala nga yeeyo okitegedde najja baleetako abaana abato kakati buli kintu kyonna kyayonooneka era kyova olaba kati buli wolaba kino ekintu bakipulaninga 2 ne baleeta Kaweesaawo ne bamumezameza obwebindu ne bamufuula ekirala ne bamufuula ekitalo ne bamufuula ekitalo okukakana nga bamusse kyova olaba buli awali abantu ba DPCs baana bato balina amalala DPC, RPC, AIGP, Assistant IGP, ba ASP nzenze ka ASP ayina ekiwalaata ate ndi retired ASP asimubire naye bonna olaba ono omwana asiimwe olaba luweeza olaba ono omwesigwa tebamanyi muntu mu nsi bawulira be baliwo olw'okuba balina wanayina Bennett wanayina Pisto wanayina biki ebyo babipulaninga kakati bamaze okubukaala mu bifo baagala kutta Andrew Soloweni baagala kutta Edward Ochomo baagala kutta mwenna abakadde abaaliwo abaawo kyova olaba ba SSP Assistant Senior Superintendent of Police bonna baana bato tulina kyobagamba byebyo ebimu ku byo bannaye budde nga bwengala ngenze mu politics zezo security alerts zeninawo azitwale azigaane waliwo omuntu yandikodingira yali agundi adiscussinga ne munena mugamba oyo omwana akulimba waliyo River Semirike agundi atese Semirike eriyo Semirike eri bonnamwaya ne boogera awo ebitundutundu jo batulaze enguudo embi eno UPDF erima enguudo olw'okuba enguudo mbi okutuuka ku River Semirike toyina wooyita ate muggulire lyerimu abatalina we bayita ne bagamba bwe bati luno lwe lutindo River Semirike lwe baluubirira okutuuka mwalutuukiddeko mu nnyonyi era bannange UPDF ekola butaweera erima enguudo mujjukira omusajja oli yatukoonamu akantu mbuno abantu batufunyemu obwesige okubakolera enguudo okubazimbira amalwaliro n'okubakolera amasomero kati batulagako kikatapira kimu nakugamba biri bikatapira 88 n'87 mu bitulage mbabuulire kakati gwe wulira wamma abantu beekayunga akalulu kekayunga ngenda kukwogerangako paka lwetunaakolaki lwetunaalonda abantu beekayunga nga mugenda okulonda mujjukire bino abaana bammwe tebasoma abantu beekayunga nga tugenda okulonda mujjukire ettaka lyammwe ettaka ekyattisa gundi Serubogo ttaka lyammwe balyagala bwe mugeza ne mulonda chairman nga wa NRM kubanga diru ya NRM kutta Serubogo babaleetemu owaabwe wabula owaabwe Nabbanja ne gundi mwabawulidde nga bwe bayogedde Nabbanja kino ekirenzi kigundi kiwanda bagezaako kukulaga nti buno bwa chairman bwa gundi bwo Museveni si ye mukulu ennyo bakimanyi nti kati Museveni liability era bakimanyidde ddala nti Museveni atta akalulu kati bagezaako kugamba bino ebya chairman bisaana owammwe owa wansi owammwe nedda akalulu kekayunga kali wakati wa NUP ne NRM kali wakati wa Museveni ne Kyagulanyi mbabuulidde ekyo kyembu era ne bwe muba temukanya na candidate oba ki gwe manya nti akalulu kali wakati wa Kyagulanyi ne Museveni ekyo kimala temufaayo candidate bw'abanga teyandibadde fit mwe mumuwe mutunuulire Kyagulanyi mwe mumuwaayitewo bwe wabaawo ekitatuukiridde tugende tubuuze his excellence lwaki candidate wo lwaki omuntu wakola bwati naye kakalulu kati at the moment bwe wabaawo bbi mumubikkeko tukuule obutiko kubanga omuziki batandise dde oguwulira nalabye kinnakanguubi nga kiyomba mulowooza munatufugira ku mmondo mwajjako Facebook
Fena tulina Facebook nalabye lives abantu live abenjawulo 107 bonna bali live ba NUP fa ba NRM ate mumojja ku Facebook ate mujagala His Excellency Kyagulanyi tuleetera Facebook eyaffe ffe tulina Facebook e Uganda ate bo baggala eyaabwe ate bayombera eyaffe omanyi bakola ebintu nga balowooza mbuno batulumya ne bamalanga bibakutte Bujingo yakola bwati Bujingo yajjako empeta n'agisuula n'agamba empeta mbi juzi yabadde awasa n'atuuka mu kanyomero ng'alina okugjayo empeta ne beeyambaza omukuufu kyamulidde ne beesibako omukira gw'enkima ne gulengejja wano ne olwagezaako okujustifyinga empeta gye yasuula kubanga tujja mubuuza wagijjako n'ogisuula ate kakati ng'ojambadde yamugambye wamma munnange mufaano munnange kana akakuufu munnange mbu ne beeyambaza emikuufu kyamulidde awabadde wagenda empeta bataddewo omukira gw'enkima munnange era bwe gubanga biki MC n'agamba bannange omusajja awunze kiki ekimutomedde ddala nageza okulaba nga Bujingo yenna awomerera atungununa nze nakusabidde wama pasita Bujingo nakusabidde ekyo ekyakuyingidde olunaku lumu kikufubutukemu wenna ojja kumantaala lumu gambe maama ndiruddawa Teddy aliwa bakunyumize bunyumiza nti kati myaka emeka nga toli ne Teddy ekintu kyamuyingidde waliwo ebintu bye bakola nga balowooza mbuno bawangudde bwe wayitawo ebbanga ne bibasanga mu maaso nkugambye Bujingo yamusuula empeta yaginoonyeza gyambaza oli nga tasobola gimwambaza Museveni yajjawo Facebook batuuse ekayunga nga bagyetaaga nga Facebook eri ekayunga ya NUP kale ate balina kgenda magere basabe koodi kubanga koodi kensitejja ogijja magere tewali koodi gibawa kakati bayomba bye bakola okutulumya birumya bokati mutemufaayo mubaleke bakole byonna basiba emisolo kutujja mu gavumenti mugundi mu business ne batta buli business ne bazitta tuzivaamu kulwokubanga bamaanyi kakati bagambye bwe bogenda mutoyi olina okubanga olina tini namba kakati ate okuteeka eseffuliya ku masiga olina okubanga olina tini namba lwaki okuma omuliro mu Uganda byonna mujja bikole kati banoonya omusolo tebagulabako atunda ettaka olina okubanga olina tini n'awaajira olina okubanga olina tini byonna ffe weetuli kuba kati ffe tetwewuunyanga Museveni akoze ekyamagezi jjo nabadde njawunga mwenna mudduka ate nno mwenna muyiikalu mu pasita wangi jangu otuyambe kiki abaana baffe babakutte jangu oba ate nze ndi wa poliisi abaana baffe bonna babakwatidde ekayunga pasita abaana babakwatidde ekayunga oli awo otunula butunuzi era nabagambye mubaleke babakwate kati bwe bakwatira abaana bannamawulire ne konvoyi yonna mukyatya era ekyo kikyabatiisa kweggamba babakwate nandi ewuunyiza nnyo ng'akalulu ako kawedde nga Museveni takutteemu muntu era mbadde nja kutya ngambe Museveni tatuwangula ate kati nga tabakutte tutuuse 15 takutteeyo muntu ekyo kyandintiisizza nnyo bannange obwo Museveni alina okukola ebyo munnange omwana bamukutte gundi ono omwana yagamba agifumise si Kinigeria kino si Kina Uganda agifumise ayiseewo uyo agenze mu tawuni maama nyabo nange njolekedde oyo bamukutte jona bamukutte ne mugamba pastori awo otunudde butunuzi jona bamukutte tosaba nakusaba wakirisa bessaala jona bamukwate kati Museveni gwakwata omuntu mu kalulu mwera mukyewuunya naye lwaki temuyiga Museveni nze ndiye nonsaba ngamba Mukama Museveni takutte muntu nga tugenda kuswala kakati amuvunaana ki njagala akwata abantu beekayunga bali abagundiivu akwate bakyemana bakube akwate abaana ababazadde omanye eriyo abazadde era abakyayambala erigundi NRM babadde wali ne Nabbanja oye njagala bamukwatira omwana wenga omwana wa NUP bakwate omwana abulewo omuzadde agambe bannange Museveni era nowange kati amukimye kati mbonaabonera kimwe NRM oyo akatuwe oyo ajja okugamba munnaye nowange bamukutte ati nowange bamukutte by the way muleka mbabuulire nti essaawa etuuse nabagamba John Bosco Kibalama gyali
John Bosco Kibalama gy'abadde ng'akola waliwe nabagamba engogolo wali wabadde ebintu babijjewo binuclear binatera okuggwawo babitwale komanda Kongo Bunya komanda bali mu kubitwalayo babitutteyo kakati ndi mu kutunuulira era mu biseera bino bwe mutalaba Kibalama ng'azuuse Kibalama bagenda kutta mutte obutayogera byalabye naye Kibalama nabagamba gyali bwe mutalaba Kibalama nga bamusudde ku kkubo wano wetulaga bagenda kutta mutte Kibalama gyali mbabuulidde babaddeeyo nga bakola mu kikampani ekyo ekya nuclear eyo nvuddeyo nze temuddamu kunkubira simu nga Museveni akutta omuntu mu kalulu yabikola dda kakati bw'atakikola kati Museveni akola ki mmwe mwagala ye bamusinge nga talwanyeeko talina bantu mwalabye abantu wali nga bali ku ani Nakangubi yagambye bw'ati kakati we batubonyaabonyereza ku Kinyanzi kyekiriyo Kinyanzi naye Nyanzi yeefudde Nyanzi wano egindi ebugerere wa Kayunga naye kakati ate olwono omulala bw'anajja tetuwedde buggwi bakiwulira wamma Museveni bakwate tuve mu kalunga Museveni takute ku NUP tuba tulina amaanyi gaba gatuwedde olwo DP tebagikwata gwawuddeko wa DP gwe bakwata mwagala tufuuke DP mwagala tufuuke DP mwagala tufuuke UPC wamma bakwate Museveni bayole obalye nabagamba wano ekikulu bino ebintu bannaye nabagamba wano juzi mwalabye bwe bakomezaawo Besigye mu debate mu mawulire gundi Besigye n'okulisi bali omunsi olukwe yakomyewo n'agamba bw'ati era ne weebuuza omuntu ayagala obwa pulezidenti naye gwe musajja gwa kulisi bali omunsi Besigye yagamba dda nze mbivuddemu n'okwesimbawo teyeesimbawo nagamba nze ebyobufuzi mbivuddemu wabula bali omunsi amukomyawo amutujjukiza oyo mulaba oyo yayagala obwa pulezidenti obuddako kyokka bannange agamba mbuno tetugenda kuba ADF ne bakomyawo Besigye ADF weeri eyo ne bwogijjawo endala ejja kujja musajja gwa Besigye ADF weeri debate eyo bajagala kukakasa bannayuganda nti waliyo ADF kubanga ne Besigye ajoogedde tiri kirala era olujjako Besigye ne bakuwa Lukwago anti amateeka lulwovulo baalisoose kututegeezako nga bagenda okuba ADF Lukwago olina owa ADF gwomanyi era ADF eri luddawo bagala debate eyo ebeerewo ensi etegeere nti waliyo kubanga era ne former opposition leader Besigye akkiriza ADF eri Congo eri eyo eringa butiko bakulimba ekyo kidiscussion kyabwe bakireka mu mawulire nti omunnayuganda abadde abuusa agambe owange olaba ne Besigye akyogedde omanyi Besigye tayagala Museveni Besigye tayagala Museveni kubanga munnange yamwagalira omukazi we batuukire kukkanya nti ADF weeri kiba kituufu kuba senga tebaddeeyo Besigye yali kyogedde bakulimba teriyo ADF ngenze kugulira eddala mulaba abantu bwe bafa ku boda Bushia olw'amagendo weeks 2 emabega bakuba omusajja essasi mu mutwe olw'okuba alina katonize eŋŋano 3 ku kagaali mbuolwo URA ekola nnyo poliisi ya URA ekola nnyo abantu bakukusa amagendo omuntu atayina loole nti ayingiza loole nga tawadde musolo kati katonize eŋŋano 3 ziwa musolo okyogo ogukubya omuntu amasasi naye ekintu nakizudde DPC mwamutegedde DPC gwe baleese wulira amannya ge era bwe bamaze okuba omuntu DPC jo batomereganye ya URA eyakubaganye ne taxi ne bafa abamu abataxi simanyi kuliko mbuluna bafiidewo omwana wa myezi 3 ali mu ddwaliro maama we ali mu ddwaliro ne bagamba bati naye newankubadde tuba tutte mu ddwaliro naye temufayo kuba DPC yamaze okutuukawo amanya ge ye Didas Byaruhanga Didas Byaruhanga akola ki Didas mulaba buli we wali emivuyo
kubanga Didas Byaruhanga tayinaawo yo relative yenna e Busia. Lwaki tebaddira omuntu Mangeni? Lwaki tebaddira omuntu Nandera Bwire be bantu abawaawa okugundi awo? Lwaki tebaddira abantu abe Busia ne babajjira mu DPC? Kyemugamba mu police temulimu mwana ava Busia alina amagezi mu mutwe. Era Byaruhanga asimu yali e Masaka jjo gwe twalabye. Olwaleero Byaruhanga yali e Busia. Kati mwewunya nga babakuba amasasi mu mitwe. Nagamba era police ne bwebe ina kyekoze tuvumirira ekyokwokya emmotoka za police kuba tezizikawo ate ne mob justice si kintu kirungi. Omusajja gwe mwakuba essasi mu mutwe olw'okuba alina katoni z'eŋŋano 3 ku ggaali mwamutwala wa mulamuzi ki? Mwamutwala wa mulamuzaani? Wano abantu bakubye bukubi kimotoka kyabwe. Omusajja Byaruhanga yayogedde Oluganda. Byaruhanga tetuiza kuikiriza okuteera za motoka za polisi za motoka. We shall arrest all of bonna. Byonna ayogera ennimi nga 6 agatte ennimi 6 mu sentence emu. Yali e Busia. Kati bw'okuba amasasi mu mitwe kyekyo abantu b'e Busia mukwate polisi mujooke. Mubagambe mujje wano DPC ono babawo omwana wammwe. Babawo omwana nga weewammwe asobola okulumirirwa abantu bammwe if not Museveni ebyo byakola. Eyo yebeera ekyo kyaba yabagambye okukola. Kati mukwate polisi yawo mujooke paka nga babawadde omwana wammwe. Buli kitundu bakiwa omwana waakyo. Uganda lwejja okutereera naye ebyo bya divide and rule. Ebyo bya divide and rule. Mbunno Byaruhanga ali Busia ye DPC. Naye mwe ba DPC mwe kabasajja mmwe. Okwata banna mawulire nkumaze. Ngenze mu kigambo kya Katonda. Eddakiika zeezo. Ngenze mu kigambo kya Katonda. Amawulire mpitayitamu amatonotono. Mpitayita kubanga waliwo ebintu ebyewuunyisa. Waliwo olwalaba eggulire ne weewuunya. Juzi Betty Kamya yagambye bw'ati President anyongedde obuyinza. Ndakwata abali b'enguzi. Kaliisoliiso constitution yemuwa obuyinza. Naye eggwanga lyaffe baalitta constitution neeba nnafu okusinga President asinga constitution y'amaanyi. Era Kanyindo tasobola gamba nti nga nkozesa obuyinza constitution bwewa Kanyindo ngenda kukwata abali b'enguzi nga mpita mu constitution. President anyongedde obuyinza bannange. Mukube engalo President anyongedde. Kugamba constitution yavaawo. Museveni kyayogera kyekyo kuba asinga constitution obunene. Omuntu alimu amagezi yali badde akootinga constitution teyatukootingiddeyo kagambo naaka. Olaba mbadde mu politics naye era waakiri nkootinzeeyo Bible emirundi ng'ebiri oba 3. Bible yenfuga. Kaliisoliiso constitution yemufuga teyajoogedde nako. President anyongedde obuyinza bannange. Mwennanga mulaba bwe nkukwata togaana. President anyongedde obuyinza. Senga wabadde okootinze constitution wabadde ojja kukola naye ebyo byonna temuli makulu temuli mu magezi. Uganda tusaana okusaba n'okusituka okwerwanirira kubanga duli twasoma ntugamba abnormalities kati ziri nnumu. Era bwe tutasaba kwegayirira Katonda tusobole okuyita abalala we baagwa kubanga waliwo lw'osuubira okuyita abalala we baagwa ate nawe ne weekanga nga oguddewo kasitookola ebyekisiru bali bye baakola. Buli lw'otakwata kigambo kya Katonda, buli lw'otanywera kukola kituufu oba constitution kyegamba politically oba Bible kyekugamba kubanga Bible ye constitution enkulu, gwe bw'okwata Bible tosaana kusoma constitution ya Uganda. Buli kintu kobe ng'oli mu ssomero totawana kusoma school rules and regulations zisoma Bible. Eby'amasomero tebikukwatako kasita okwata Bible. Ebiro byonna biri omwo obwo bu subsection obutono obugwa mu Bible. Omusajja yakira ku makya najja n'otugamba baganda bange obulokozi bwava dda kuluuma wali ovuzeeko ku ggaali omupiira ne gukaddiwa ne guva kuluuma ne gumeramu ekigundi bwe kiti ovuga gukola bwe guti ne we ba boda bagiteekamu gata genegira gu eyo
omusajja ntugamba obulokole buvudde kuluma nti naye mukama mpadde okubikulirwa okupya kofe kubikulirwa ki mukama ngambye ffe munnyo gw'ensi kuba guli guweddemu ensa bayibuli egamba kati ffe munnyo gw'ensi bwe guli gwamu ensa balirunga munnyo nabaki kofe kyekyo kye tubadde tulinda taata omanyi omunnyo gukola ebintu omusenyu bye gutasobola kukola omusenyu kye gukola omunnyo si kye gukola omunnyo guyina enjawulo ku musenyu newankubadde byonna bisobola okufaanagana nga byonna byerutukutuku waliwo lwosanga omusenyu n'ogamba maama laba omunnyo ogenda okukolako nga musenyu ekigufuula omunnyo si kuba nti gwa bulawuni oba gwa white nnyo kiri ekyo kijja ku lulimi n'olaga ate guno nga musifu nga gukaaye nnyo ekyo kyekyawula omunnyo ku musenyu omusajja n'otugamba bw'atyo yagenze okujja ate yakoze abayisiraamu bye bakola kati ogwo si munnyo omunnyo gukola bye batakolangako kakati bw'omwogerako nga bagamba omwana yalya sente za Teddy nedda nze ndi ku kigambo kya Katonda ffe munnyo omunnyo gugamba ki bayibuli egamba etya ffe munnyo omunnyo bayibuli egamba tulitabaaza mu kikyawandiikibwa kimu Matayo mmeka ffe tulitaala ffe twaka kakati ate gwe byoyaka basheke babyakadda kakati awo kati gwe wajja kukola ki kubanga era byokola basheke babikola dda bw'ogenda okuwulira abamuwolereza ani gashumba agambye eki gashumba agambye osobolera ddala okubeera n'omuntu omu ng'ali 2 in 1 ye mwana ye maama yoyo awolereza bugingo ffe tuli munnyo gwa nsi omunnyo guli naani Katolo Bwama yagamba nze ndi mulogo nze munnesimbako nze ndi mulogo omusango gwange emyaka egi nagutunga ku mpiso bwe nti nengutunga gundi nenguwanika gundi ekisanja nenkimalako kakati nga bwe nkimazeeko bagende bagusale nze ndi mulogo nze munsobola nze ndi mulogo twagenze okulaba nga y'omu ne pasita waffe bagenze gundi balinga bagenze oziika ow'obusobozi bayambadde nga ab'obusobozi neŋŋamba kiki be bamuwolereza ssebaabo be bamuwolereza ffe tuli munnyo gwa nsi kati omunnyo mazima ddala ogwo munnyo nnabaki wamma mmwereka mbabuulire basajja ba Katonda ne bakyala ba Katonda ensi bw'olabanga ng'ensi etabuse olunaku lwatuuka ensi n'etabuka Katonda n'asalawo n'agamba guno omulembe leka ngumalewo mu ssuula y'omukaaga eyo y'olubereberye n'awa Nuuwa ebipimo by'eryato Nuuwa yagenda mu maaso n'okuzimba egundi eryato emyaka gyatambula naye Nuuwa yazimba eryato Nuuwa bw'amala ozimba eryato Mukama n'agamba ngenda kuzikiriza ensi naye bano n'abawa eryato naye content gundi eyalimu gaali mataba amataba bwe gajja abaali aboonoonyi amataba gaabatta gaabamalawo abaayagala okusigala ne status quo abataayagala kubonaabona omusajja yatuuka ekiseera n'abagamba bannange mujje munsitulireko nno n'enjovu bannaye mujje tugisitule ne bagamba naawe twala erigwira muli eddalu kati amataba gagenda kuvawo agasobola nti amataba gatonye ssebo ne mapeera ebuliremu bwe gaba gajja nja kugenda ku mapeera waggulu ku wakazaawusi era amataba kyaga gagenda okutonya gabulizeemu wakazaawusi sigenda wano ku Uganda House nze nabagamba nali nakajja mu Kampala ebizimbe byonna nabiwalampa byonna ne mbituuka waggulu era bw'obeera eyo waggulu tosobola kukikkiriza nti amataba gasobola otuukayo bannange gatuukayo abantu abaayagala status quo okusigala nga bweri ate be baafa abantu abaalwana status ekyuke abaali mu lyato amataba bwe gajja ate ge gaabasitula waggulu olaba enjawulo eriwo Nuuwa amataba agajja
yali asaba busabi enkuba ewere eryato lisituke kubanga eryato lyali zito nga lirimu buli kintu nga lirimu nabagamba lyalimu envubu 2 lyalimu enjovu 2 tezo kilo mmeka lyalimu entulege 2 lyalimu entugga 2 lyalimu enjovu empologoma 2 lyalimu engo 2 buli kyomanye ekizito 2 gonya 2 ng'eryato lizitowa enkuba n'etonnya n'abuuza ye bannaye enkuba yo nga tewera ate bo bali ne batandika okugamba naye enkuba etonyedde ennaku 3 nga tekyatebanga yeeno akasajja gye kaagamba abali ebweru batya nkuba Nuwa ayagala nkuba ewere era Bayibuli egamba enkuba yawera eryato ne lisituka mu bbanga abali bagamba nze amataba bwe gajja nga tegedde wano ku Wakazaawusi bagenda okulaba nga Wakazaawusi egenda nga Wakazaawusi eguliramu waliwo abeekutte ku bintu Kaweesi yali ku Wakazaawusi waggulu Kaweesi ng'agamba nze metropolitani ze Kampala za metropolitani era nga bw'ayingirawo yakuba wa police MP why are you using gas? Why are you gassing the people? Na MP namujjako kihelement why are you gassing the people? Use gassing the people mu mutwalo ono omulwadde mu mutwa olunga Kaweesi muganda wange ali ku Wakazaawusi waggulu ne tumugamba Kaweesi abasajja nga basa abantu ejjindi Kasese kalobanga naye ate ne bamama sigaddewo ne mubambula nagamba nze mbadde ndi ku Wakazaawusi waggulu aba abantu nembalabanga waliwo omusawo yabalimbye nti beyambule amasasi tegajja bakwata tubasanze bwe batyo era ffe tubaleese bwe batyo Miriam Matembe namugamba Kaweesi ekyo ekintu kyoyogedde okiraba bwe kiba kituufu aba abantu bakyamu bwe kiba si kituufu ng'oba waayidde kyewakoze obulumi abeekasese bwe baafunye abeewuwo bagenda bufuna yakimugamba mu Novemba mu Gwokusatu nga 17 sirirwerabira mukyala Kaweesi aba ali mu kikubo mu dduuka lye bw'ati atudde ali awo alaba Pango Kasayo akazannyo Pango Kasayo anti bamuddamu repeat kumacha ali awo ali ku Pango Kasayo eyo bannange ina ng'ate yagize munne bw'ati ina nani Felicite bannange Felicite ne ina breaking news ku Bukedde TV Kaweesi bamukubye nagamba ono Kaweesi munnamawulire oba Kaweesi w'e Masaka IGP Kaweesi okuva ewaabwe wali Komanva bamukubye amasasi omukazi n'awunga n'abuuza amataba gatuuka ne ku Wakazaawusi waggulu amataba gatuuse ewa wannange bannange amataba gasobola okutuukako wooli Katumba juzi gali gamutwala ate era gakyamu Katumba wanukayo gye tuzimbe ekyombo jangu tuzimbe ekyombo ate gundi gye tuliko si yakuzimba kyombo yakusitula just tusitule enjovu tuziteekemu bamuyitangako ng'agamba bannaye munoonyeze yaawo obusiisi ate buno obusiisi babwawula batya kubanga bonna bufaanagana njagalayo akasajja n'akakazi ne bagamba bannaye Nuwa mumanyi nti muzeeyi Nuwa agwiridde ddala eddalo Nuwa mbuno abuuza muno ekkovu ekkazi n'ekkovu essajja kiki ekibyawula gonna galina amasonko buli limu litambula n'amasonko wabula ng'abuuza bannaye wamma muyinayo wano ku kkovu ekkazi oba essajja ne bamugeera ku mwenge bannange Nuwa mumuwulidde mbunna niyo ayinayo ekkovu ekkazi n'abagamba bannange nno okutikka kuwedde naye mbadde mbasaba mujje tuyingire enkuba tebatta naye ng'akasana keememula ne bagamba ne bannange oyo omusajja myaka 12 omusajja ali ku kintu azimba mbwe enkuba ejja naye wamma enkuba ejja eri luddawa enkuba muganda wange enkuba yajja kati Katonda okumanya nga muzibu yamubuulira teeka wano mu mbirizi teekayo omulyango waggulu wano teekawo ekituli n'abuuza tekati ekituli kyaki wano n'amugamba sooka osereke ennyumba eya wansi osereke ey'okubiri osereke n'ey'okusatu Nuwa akola ebintu tabimanyi n'amugamba olwo oluggi toluggalawo gwe luleke Nuwa n'abuuza
oluggi lw'enkoze nga lutuuka wansi ate enkuba bw'eba egenda kutonnya kati enkuba teeruyitemu neeyingira muganda wange bw'amala okutikka bw'ati ne bamubuuza n'ekkovu liyingidde anti ekkovu litambula mpola liyingidde nti ye okakasa ate enfudu kasita ebintu bisatu byamala okuyingira ekkovu enfudu ne nawolovu kamiliyoni awo we yayingirira kamiliyoni yawona temulanga kamiliyoni waali kamiliyoni yawona kasita yayingira n'amugamba kale yagenda okuwulya oluggi nga lugira agenda okuddamu oddukwatako bannange ng'oluggi talweggula ate nga taluggalidde munda malayika yalusiiringa yamugamba obukondo buleke nze mmanyi kye nnaakolera waawo Nuwa agenda enkuba bw'etandika okutonnya ne balaba bannange iyo mabiriize ebuliddemu nti okakasa iyo mabiriize egenze nti ne bajja kulya tebaga Nuwa bambijjukira Nuwa nze mukoddomi wa baba wa ssengaawo Nuwa yakwatibwa ekisa naye nga bw'akwata ku luggi teyaluggalidde munda nga bamugamba naye Nuwa olina omutima omubi era otuggaliddeyo naffe nze mukwano gwo nga Nuwa awulira ekisa naye tasobola baggulira malayika ye yaggalawo ng'enkuba etandise okutonnya abalala ekyatta abalala kyayamba Nuwa ng'ali awo abuuza ye effuta litandika ddi kuba ku lyato tekwaliko yingini kuba mujja gamba kulwakuba yasibako yingini nedda obungi bw'amazzi bwe bwasitula Nuwa mu bbanga obungi bw'ebizibu bye tuyitamu NUP bwe bututadde mu bbanga waggulu nakangubi ali mukumira bannange emmundu zifuuse emmundu bwe mulowooza eggwanga mugenda ddifugisa mmundu anti be bamaintaininga status ku kale kati yisima tava luzira obungi bw'amazzi ge tuyitamu bwatumbizza babbi waggulu nagenza omulaba ne ŋŋamba naye ate emagere abazungu banoonya ekyemagere nga ndaba ng'ennyumba ya His Excellency ne ŋŋamba ate n'emagere waliyo university ne baŋŋamba ali wano London obungi bw'amazzi bwe bututuusizza eyo nze senga si bungi bw'amazzi mwandintegedde ebizibu amazzi amataba gye gaakoma okubeera e Uganda bannange nange we neetabira ku Nuwa tuzimbe ekyombo waliwo omuntu omu gwe baakute nga bamubuuza mutabani wa Katongole mumanyi mutabani wa Katongole yani gwe gwabeera ne mutabani wa Katongole gwe babuuza mutabani wa Katongole tamumanyi gwe kisajja gwe simanyi kyekyani kimuhanji mutabani wa Katongole yenza ayogera jangu onnoonye obungi bw'amazzi agamira kaweesi ate nze bulijjo nga linda ntumbire mu bbanga kakati buli wogenda ku YouTube ASP Bible and Politics buli mutaka bannaye mu Bible mulimu politics obungi bw'amazzi agamira muwala wa Katumba status quo twabagamba Katumba mujje tuzimbe ekyombo n'agamba nedda naye namwate mulindeeko nammwe nze nnyina sente zange nsobola okugula eryato nange nentumbira mu bbanga eryato eryawonawo lyali limu si buli lyato nti noliyitawo jeno yadduka mu nnyumba ya namwandu namugamba kale bba gwoleta wana amasasi ate gwodduka ewange fuluma nagamba namwandu yangobye yaŋŋaanye n'eŋŋenda eri mu kifulukwa gye nva nga muweze Katumba jangu tuzimbe eryato gwe Katumba nze leka nkubuulire kuba kati gundi message zange ojufuna Katumba n'omala odduka n'ogenda mu America n'oyogera statement eki oba ozimbye nnyo ekyombo okusinga ffe abaakisookako gwe Katumba n'oleeta olubaawo olu ne bagamba bugambi nti Jeno wa Museveni gwe yali asaayogedde ebyama agambye Museveni ne mutabani we be baali bamutta kimala ekyo kimala otujje mu debate eno kubanga ekituufu okimanyi kyokka gwe gwasirikidde debate kimala wabula golowooza naye era enkuba etonye ne mapeera gweremu naye mmwe mumanyi gundi eno ani kyamutawaazi we yenkana mbu ne kyamutawaazi gweremu mbu olw'okuba oli ku kyamutawaazi muganda wange kyamutawaazi emala kugwa eryo ekyombo ne kisituka bannaye nga tulabye ebizimbe ebigwa twagamba Nyakayirima naye Nyakayirima wamulaba otya ko Nyakayirima nze omuntu asobola okukolera eggwanga ndi womu ye ame komanda
yakiikirira amagye ye minisita. Ningamba bannange Nyakairima yasoma ki? Nyakairima yasoma ki nange ngende nkisome? Ampeeko omulimu ogumu nga Nyakairima agambwako. Tumugamba Nyakairima amataba gajja munnange, amataba ago ge gatwala Kazini. N'agamba ono Kazini ye yali wali ku Ambassador House naye nze ndi ku Kyamutawaazi. Muganda wange amataba gamuwanulayo. Genda omunoonye. Mayombo. Bamugamba Mayombo gw'oleese bino ebintu bino bya Safe House. Ebintu bya Safe House ezi bino by'oleese bibi Mayombo. Mayombo n'agamba lwaki baagala okuggyako eggwanga? Eggwanga litabangula gavumenti baziggyako bwe batyo. N'ateekamu ggoonya, n'ateekamu emisoto egy'amasannyalaze, n'ateekamu obutebe, mbuna ali ku Workers House. Yawamatuka ku Workers House. Bayibuli esomesa mu kitabo kya Acts. Bana chapter yakumeka. Paulo yali abuulira kirabika ng'ekkanisa yali yakalina. Owooluganda n'awamatuka mu ddirisa n'agwa wansi n'afa. Owooluganda mmwe abasomagirira mu kiraasi waliwo gwenda byasumagira awo. Tuli mu kiga bannange y'essuula yakumeka. Owooluganda yawamatuka mu ddirisa waggulu n'agwa wansi. Naye muganda wange ne Nobbo Mayombo yawamatuka waggulu. Tugenda okuwira breaking news kiki? Oyo gwe muwulidde ebiseera ebyo nali ndi mu kusomesa Kyenjojo. Nalaba ekiyitibwa amaziga effort. Eyo region eyo ya Toro region. Nalaba ekiyitibwa amaziga. Ng'omwana waabwe afudde. Naye nga bamugamba nga ebiseera ebyo nga Kawanga semwogerera oyo nga Sebagala nga naye ali ku kyombo Sebazimba. Naye yatandika mpolampala n'agamba bino bye tuzimba ebitaggwa nammwe nkuba ki nga bulijjo etonnya n'ekya. Era ejja kukya. Tuba tuli awo ardu kiki? Sebagala aseeredde n'awagwa mu kiyigo. Sebagala yawamatuka wali. Tebakulimba. Eyatta Sebagala bamumanyi. Naye ne Sebagala yayambako ku kuwakyanja obutwa. Omanyi abantu tujja balangira. Sebagala alina omukono mu kuwakyanja obutwa. Naye kyanja ogenda kulaba ku ntaana ya Museveni mu linnya lya Yesu. Eyo Sara twagisabadde. Kyanjo tojja kufa nga Museveni tannafa nedda. Alina okufa atonyumirwe ku Uganda empya ebbanga. Tujja kukutereka buteresi wamma. Ng'okaddiye nga naawe okkusa obulamu. Kyanjo mu linnya lya Yesu oba olina batule oba bakuteekako batule mukaaga. Ezimu tujja zibajjira n'obubaawo zitambulenga otambulenga ne batule ezo naye ojja kukaddiwa musajja gwe. Sebagala ye yaseererako buseerezi katono bw'ati. Teyalinda na kumutwalako buyindi waakiri. Yakoma wali ku Kisimanyani KIU kyani HKIU HK. Yaseerera mu buseerezi bw'ati kiki awamatuse ku Workers House n'agwa mu mataba. Ago naye abalala we bagudde tujja kuyitawo mu linnya lya Yesu. Tujja kuyitawo. Gwe gamba Mukama gwe kyoba okola kwata bukwasi. Direction Mukama ze yakugamba z'oba okola z'oba okwata. Making sure ekizimbisa ekyombo kiva ku nsi kugwa ddalu. Kyovula bannagambye nalabye abasesolodoti simanyi national players zadde ne bagenda mukwano bishop omupya. Ekirungi Katonda mulungi tufunye bishop mupya, tufunye supreme mufuti mupya. Bible and politics we tuli tukoze interreligious council yaba basatu. Owekitiibwa Ssemwogerere, Owekitiibwa Galabuzi nange feba new supreme interreligious council. Mwaba interreligious council za buli essuula emu mugikwate nnyo. Owekitiibwa Ssemwogerere Archbishop alina omukisa omuntu atatambulira mu kuteesa kwa babi. Never. Wakiri tukugulira akabodaboda ke tusobola mu gundi zaffe. Vuga akabodaboda Archbishop ojja kuyingira eggulu. Yesu yatambuza bigere. Olunaku lwali lumu lwe yagambako n'agamba naye bannange entuuse ekiseera ekigenda nga sinyumiddwa kufuta. Mugende muleete endogoyi. Matayo 21:6. N'agamba muleete endogoyi awo bannange nange entambuleko. Bayibuli egamba n'ayingira Yerusaalemi. Endogoyi ne bazaalira engoye. Mutabani wa Daudi najja ne bagamba bannange ozaana mutabani wa Daudi n'agamba nze nafiirwa dde futa bannange. Lunaku lwe yalinnya kufuta. Owekitiibwa Ssemwogerere tambuza ebigere. Nina obusobozi nze nga sisonze
nyinza okugulira akaboda boda wakiri bwoba toyinawo kakukulugusa nkugulira bokisa mpya naye togenda n'olya ku mmere ya Nebukadduneeza ekereziya efuna emirembe kubanga lwana ogenda ne weegattayo. Pawulo yagamba bw'ati ebigere byatwala Ananiya ebitutte Ananiya Safira bikunona sooka ombuulira amazima ekituufu kyabadde ki. Safira n'alimba n'amugamba ebigere ebitutte balo ow'ekitiibwa Ssemwogerere ebigere ebyatwala Ananiya tebikukima. Ekyo kyokka kyenkusaba anti kati tujja bagamba ffe twogera omupoliisi yaŋŋambye bambi mutulwanirire mmwe be batya mwana gwe bakutya bw'oyogera munnange bakutya tuyambe kati nze kamba yambe kakati eri agamba maama omwana agambye Ssaabasumba ekigambo ye Bayibuli alina omukisa omuntu atatambula mu kuteesa kw'ababi naawe ali awo genda osomeza Zabbuli essuula emu ojja kuyita abalala we baagwa ojja kuyita Nyakayirima we yagwa. Jangu tuzimbe ekyombo kuba n'ebipimo byakyo weebiri. Katonda yamugamba wano njagala obuwanvu bwa mikono bwe giti obukiika kati ate ne ya wansi basement yo njagala mu inch bwe ziti kati ate ground floor nayo njagala bweti kati first floor nayo kakati rooftop yo gisereke bwoti togisereka flat kubanga tetugenda kuyongerayo ndala nti gisereke nga Yesu lisebweti amazzi gasobola okukkirira wansi tegalegama ne gayiika mu kyombo. Ebintu bya Katonda byonna biri planned. Kati bana abewagawaga Kiwanda tumugamba munnange Kiwanda jangu tujje nagamba ne kuwakaza awusi nawo era gana amalayo gundi wakaza awusi nja kudda waggulu eri ku rooftop bwe gana kalira awo nga nange ndio kampanukayo kale taata gundi twabigamba ngono omuwala gundi waluuka nakawala akali akalungi kati naku zino katunulanga ke bayira acid kana kiwala kiyingi bana kakawala kali kalungi mu myaka jaffe akawala ako kali naye kati alinga gwe bayira acid ye n'ekiwala kiyingi ali ludda wa bannange kati alinga gwe bayira acid ye nalimu amavuunya ye nalimu ebigundi n'ekiwala kiyingi twamugamba nakiwala lwaki ova ku kyombo jangu tuzimbe ekyombo nagamba nze bwe mba ngenza ate kitegeeza mbaganya okuzimba ekyombo muzimbe ekyombo kyammwe namugamba naye nakiwala naye mbuuza emisango nakiwala gye yasalanga kati ani agisala bannaye buli kimu maama nakiwala kiyingi wamma jangu kiki omusajja aganya okuzimba ttooyi tetulina ttooyi awo najja wamma nakiwala kiyingi jangu olabe kiki muzaata afudde wamma jangu olabe tuba tuli awo wamma nakiwala kiyingi oli awo fresh kid afulumiza oluyimba nakiwala najja naye kati ebyo ebintu byonna ani abitukolera naye bakola ebintu ebitalina makulu ne beefuula abakola era n'owulira nga badisikasinga kakati Minister of Zaya ye nakiwala oyo mukazi akola nnyo oyo mukazi naye nga bakola ebitalina makulu kati nga tetuwulirayo omuntu awaaba wa minisita oba kakati Uganda yatereera munnange jangu olabe Bujinga awasizza nakiwala kiyingi najja Bujinga awasizzaani wamaze kuŋŋamba gwe Teddy bakuwasaako batyawo omukazi ng'oli awo otudde abaana tebalya kati gwe abaana bawe emmere gwe omugole mulabirire naawe ogenda onoonya akuwasa ogwo naagusala nakiwala kiyingi ogwo naagusala omusango gwe yasala tukyagulimu nakiwala kiyingi bambi kati naye ali eyo amataba gamugoba akakofiira kamugoba nakiwala kiyingi bannange mmwe temwalaba ku nakiwala kiyingi akakazi kaali kalungi nga tuzimba ekyombo naye obaani yamuyira asidi nange simanyi kuba kati okubampa n'omala ompa nakiwala kiyingi nompa ne Ruth Achenge ntwala Ruth Achenge ne mwejjanjabira eddagala ly'ekireego ndimanyi nze nkulidde mu Buganda ekireego olonda omuguwa mu kkubo eryo ly'eddagala ly'ekireego Mukama abawa omukisa. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero. Mukama twagala tukwate ebipimo ebipya bye watuwa okupima Uganda. Mukama tugenda kuzimba Uganda basement, ground floor, second floor ne rooftop. Yes. Naye ebizibu bino amataba agatutadde mu bbanga, agatusitudde mu bbanga. Ate wansi balina waliwo
abalala gabamira basaanawo naye buli akontributinze ku lyato buli ayingidde mu lyato buli atuyambyeko okuyingiza enjovu mu lyato amazzi ebizibu ebiri Uganda bigenda kusitula mu bbanga tugenda kufa naye buli eyagaana okuzimba eryato essaawa ate malayika yaliggala ennaku ezo eriyo abeefuula abatuyambako ne beefuulafuula abatuyambako awo omwaka ogugudde nogamba nange mumpe kaadi nabayambako bannaye malayika yaggala oluggi mbaddewo nga mama wa Kamiliyoni agamba bobo mubi tayagala muganda we bobu oyo omwana bobu mubi nnyo tugenda okukizuula nga bobu yali mulungi kasiba nte Moses aliwo yagenda okujja okugamba bannaye leka nnyingire nga malayika yaggalawo naye bannaye Mukama oli mukulu Bible and politics kasita malayika aggalawo Nuwa yayagala obbagulira nagamba naye ate Kamiliyoni oyo nga twali ffenna okutema guli omuti ogwasooka egindi yannyambako nga tusala embaawo ziri ezasooka bambi Kamiliyoni ayingire bannange nga malayika yaggadde oluggi bobu kyamuluma bobu yalumwa nga bambi Kamiliyoni mmwe teri muntu yawulira nnaku nga Nuwa nga baneiba be bagufa amazzi gabamalawo nga yali mu bbanga aseeyeeya bw'ati aseeyeeya amazzi ng'aseeyeeya n'olwaleero Bayibuli egamba nti ekyombo kyalabikako mu nsi yonna ne Uganda kyayitawo awo e Uganda lwakuba abaaliwo bonna baali bafudde n'olwaleero kikyaliwo wikyapaakinga kikyaliwo naye Mukama mpa kasente ŋŋende nnambula ensi ezo njagala nnambula Isirayiri ne Guriisi ab'e mbatumidde wamma ne Isirayiri bali wano balaba njagala nnambule ku nsi ezo Guriisi Lebanoni ezo ensi eziri awo ezo njagala nzirambuleko Bayibuli egamba nti ekyombo kyalabikako ensi yonna ab'e Sudaani mbatumidde mwakirabako ekyombo ne kitambula era baamanya ekyombo kigenda amazzi gagenda okukalira bwe gati batandika bagamba bannaye muzeeyi gundi ng'ate olina ne gw'obuuza nga buli era nga gwe wandibuuziza yafa kyova olaba Nuwa bwe yafulumya nsaba nno Nuwa bwe yafulumya ekinamuŋŋoona bwe kyagenda kyo kyalya mirambo tekyakomawo abantu baafa ebiseera ebyo omwo mwe mwafiira Bulenda Katumba omwo mwe mwafiira Kaweesi omwo mwe mwafiira bannange baafa twagamba Sheikh Nuhu Muzaata batte wama Sheikh yali mulungi naye olumu yantubuuza maama nze ndya bipapula olwo omukazi wange bwagenda mu kesisi olwo nze mba nyonoonye nnyo kyogamba namuweerera butakola olwo bw'aba n'omulimu naye mbagamba alina omukisa tatambulira mu kuteesa kw'ababi Sheikh Nuhu Muzaata wumula mirembe mudduke ekibabu mu linnya lya Yesu mujje tukonsentratinge ku kyombo kati amatabanga gattabali ekyombo kyo kitumbira mu bbanga Mukama bawo omukisa weebale Mukama nsabidde abalwadde nsabidde abanyigirizibwa nsabidde ababanjibwa nsabidde abayita mu mbeera zonna ez'enjawulo basisinkano bawo omukisa obayiseewo Bayibuli egamba wakwata Lutti ne famire ye ku mukono n'obafulumya okuzikirira abantu abo abalemereddwa mu mbeera ezo basitule Mukama obayiseewo obasomose bagende ku lusozi mu linnya lya Yesu amiina gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwa leero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mu linnya lya Yesu amiina Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa mwebale nnyo okujjanga mwebale nnyo okusharinga message Mukama banjagalire Mukama bakole bulungi nziramu nga nsembyayo bino wammanga bw'oba olina ekintu ekikalu e Uganda ttiimu weeri ejja kuki in fact tetwandyagadde kuyamba abantu mu kamera naye twakidisikasinzeeko tugamba maybe olw'okuba gwe mulembe oguliwo n'olwoku abantu okulaba accountability tetulina bwe tujja bawo accountability okujjako nga mulabye tugamba oba egyo emikolo tunagikwata tugiteeke ku gundi ku platforms zizaffe ez'enjawulo musobole okumanya kye mwacontributinze musobole okutegeera nti byatuuse ku ground kubanga twalibadde tetubikola naye omuntu ajja kugamba
naye kati ate waliyo abasumba bakwataganye babiri omu munyankole omulala musoga kati ate be baddidde bujingo mu bigere nedda bannange si kyekyo mugamba eno combination y'omusoga n'omunyankole tuleka twavuwadde nedda kwatayo akatono k'osobola otuwe n'ebikalu ku ground tujja binona wonna we binaaba biri tujja binona tusobole okuwa abantu bannaye abantu baavu Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa naye abantu mukuuma obwesigwa nammwe mukuuma obwesigwa bannange olaba programu eno gye nkola ngifunyeemu obuzibu abantu si beesigwa naye ensirise ate gwe gwe njogerako otegedde kansirike benjogerako omutegedde naye obwesigwa kintu kikulu Katonda omulungi ow'ekisa abampera omukisa era abanjagalire mubeere bulungi mweraba tusinkane ekyanga Mukama yagadde sigadde nze Espia Simowire Bible and Politics I sign out.